Akakiiko ka Palamenti akasunsula abantu ababa balondeddwa omukulembeze w'eggwanga olwaleero kasunsudde kaliisoliiso wa gavumenti omujja nga ye mulamuzi Naluzze batala wamu n'abamyuka be. Kiddiridde Pulezidenti okulonda Naluzze ku ntandikwa ya wiiki eno nga kaliisoliiso omujja ng'ono yazze embigire bya Bet Olive Namisango Kamya eyawummuziddwa oluvannyuma lwa kontrakiti y'okuggwako omwezi oguwedde n'etazibwa bujja. Pulezidenti omulamuzi Naluzze yamulonze wamu n'abamyuka be babiri okuli Patricia Akyano Kiria ne Antwi n'Omugisha nga bo kontrakiti zaabwe zaziddwa bujja. Akakiiko ka Appointments Committee nga kakubirizibwa amyuka Sipiika Thomas Tayibwa kabasunsudde olwaleero. Oluvannyuma omulamuzi Naluzze ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nga bw'ali omweteefuteefu okuweereza singa Palamenti enaabeemukakasiza. Batubuuzizza twali tulina okuddamu so katulinda appointing authority kyenaasalawo. Naluzze ategeezezza nti essira waakulissa kulaba ng'emisango egitwalibwa mu woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti gikomekkerezebwa. The task ahead is huge. It is huge, but we are ready. You can see the team. It's a very big team. So we are ready for the task ahead. Strategies, we have a lot in stock, especially to do with prosecution. Bo ababaka abatula akakiiko akasunsula batendereza obuyigirize bwa Naluzze era nti bwakuyamba nnyo mukukunya n'okunoonyereza ku bali b'enguzi mu ggwanga. Omukyala Justice Aisha Naluzze ebisaanyizo abirina, ebitabo abirina, amateeka agamanyi. Yaliko mu office ya DPP kumala emyaka egiwerera ddala wenjogerera kaakano omulamuzi amateeka agamanyi. In fact asinga ne Honorable Betty Kamya ebisaanyizo kubanga Honorable Betty Kamya yava mu politics olwagwa mu kalulu ne bamuyita kati jangu tukuwa omulimu. Ate akozenga prosecutor emyaka egiwera kati obugugu obwo bwalina wagaatako n'okusoma kwennyini kireeta enjawulo nnyo mu office gyayingiddemu, especially mu aspect eyo ya legal kijja kuyamba nnyo office. Tewaliwo nsonga yonna erobera muntu kubeera IGG ng'ate ayina ne muganda we ali mu kkomera. Oyo yenna abagezaako gikuliriza abatategeera butegeeza amateeka gatambula gatya. Tutunulira ensonga ya IGG ono aliko kati muganda we Obedi Lutale mu kkomera aliyo ku nsonga za byabufuzi tezirina ngeri yonna jezikwataganira ku IGG na corruption. Emirimu gya IGG gimanyikiddwa. Sisuubira era sirowooza nti waliwo n'olunaku olumu nti ensonga z'Obedi Lutale eziri mu kooti eza bulijjo tujja kwesanga ng'ate tuzisanze wa IGG nti oba oli awo mwannyina yesange ng'ali mu kaseera akazibu. Tebikwatagana, oli ali mu byabufuzi, ono ali mu bya kulondoola buli bwanguzi. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.